katugeze omuntu alina omukolo akuyise oyinza okucamula abantu ne basanyuka kantu kikoyinza okubakolera ne basanyuka ku mukolo omuntu ayinza gamba akapere yaggwamu. Omuntu bw'aba alina emikolo kangeze alina adressoni mu baana be oba mwana we bamubatiza ogambye alina ki oba graduation obadde ogamba graduation anti njija oli bw'aba alina adressons mikolo ng'egyo kusanyusa ng'alina oba pate oba ayingira nnyumba oba aba ayingira nnyumba asobola okumpita mbaako kyenkola ate kyensanyusa okusinga ekyo teri mikolo gye sikola nze mmanyi okukaaba nze ondaba mmanyi n'oba ofiiriddwa gwe nga buswiki bw'okukaaba nga bwavaawo oba nga bwafa nze buswiki ebw'okukaaba tebufa busigala buli nakyo nze njija nsobola okujja nenkukaabirako ng'omulambo oba gukyali mu ggwanika tegeera oba gutuuse ewaka nze njija nga nkaaba ng'oba maama oba taata byonna kati okukaaba kulumbe zibeera ssente meka oba okaabira eddakiika mmeka era okukaaba ng'oli nga nannyini mulambo oba nannyini mwana oba nga abadde afiiriddwe omwana we osegeera nsobola kikwataganya wa muntu mukulu myaka 8 era wabeerawo enka wewe maama wewe maama nfudde maama ekyo segera okukaaba byanjawulo. Kati oyo abadde mukulu bw'oba okaabira omwana omuto okola otya omuto maama omwana wange maama omwana alala nso okwabula adayegera je yamse maama gasobola ngasibula maama omwana wange amabere gali kati gajja sanduka agagenda kukola maama kati oyo muto kati tuli ku medium nga nkaba yeyo nikyeri mirimu gyekikola ki gyonna emirimu nkikola. Njagala kuwa omukisa guno ku TV abantu bagambe batandike kuyita bagambe nti kapere nkyaliyo mumpite ku mikolo gyammwe mbakolere muleme okutwala ssente ne muziwa bali tebakyalina waaka bantu bakaka ssente waaka omulina. Abalabi ba Soroti TV amannya gange nze Kapere. Bw'oba oli eyo ng'olina omulimu gwa kwanjula gwa mbaga kubatiza osegera oba olina birthday oba oweza myaka 8 oba okola otya nze Kapere gyendi lwakuba nina ndi wa mukisa aba Soroti TV okubanga nayo bavuddeyo ne banyuunyaako nzaani alabikira mu maaso gammwe mu maaso ga TV yammwe nzaani naye basaba mu buwumbeefu nange Kapere nina famire nange Kapere neetaaga okulinnya ku ddaala eriddako. Bw'oba oli eyo ng'olina omulimu oba olina kalango ng'oyagala akalango ako tukakole nze nsobola okukola akalango